mina kijeyo kyekijogere entuufu kalonkoyo okujogebwa n'okumanyirwa abayimbi mwana wattu waliwo ensonga ku lwaki Katonda yanyiiga n'agoba malayika yali esinga okuyimba mu ggulu n'amala n'afuuka Lusifa abayimbi bonna ba Lusifa kubanga omuyimbi agonda amajja olumala kasatandika okusolooza ku ssente n'azirabako n'amanya nti omugaati gujja abambe bula ajja bula kufukamira na kuyonka bigere kasita omusayiningisa n'atandika okulaba bwe ziva kati omuyimbi ng'Omega yandibadde atuuka ku levo y'okumanyiira omuyimbi yajja e Kampala nga tasobola na kwesaza luguudo gw'olwo omulabiko nga alina waasala e Kampala tasitayina okategedde omuyimbi nga toyina wadde capacity ereeta wadde kampuni ey'ebibiriiti ekusponsoring gomanyire promoter kuposta kuliko ba sponsor abameka yakumanyidde atya kati omuyimbi obuzibu bwavudde ku ssente omuyimbi kasa yatandise okusolooza ssente eza tickets ezirina okuweza promoter nga azezibika nfuna nejjo juzi video ere yatabudde yasembiyeyo ngenda gibawo kujja Kimbowa nga genda amuwa ssente eza tickets so kyokumpeereza ssente basirika ssente nzibabanjiriza ennaku mmeka kakana banteera emitwalo 7 kuki kali nalabye manager wa Vevenga ng'agamba mbu promoter yatugambye tayina amutu muweeyo mumpeeyo kuzange ati endagaano yange nayo egamba nina ssente zenyina okubasasula nga kyewedde ezo nyiza obutazogera kati for confidentiality kubanga ate waliwo ekiyinza okunkwata mu mateeka osegeera naye tewaliiko nti nayina zibawa kaaki nti sizibawanga kitegedde omuyimbi ekirala ekyamutabudde yasinkanye Eddie Kenzo kati Eddie Kenzo ne manager Beta naddala Beta oyo manager wa Kenzo tebanjagala era bo balina mission ya kusuula ba promoter nakulaga nti ffe tuli babbi ebigambo bye baakutidde omuyimbi byonna omuyimbi olwavudde mu meeting yaabwe yatuusa ataabuka gyendi mbwegala kutandika rehearsals agala kola rehearsal za mwezi rehearsal kalo lunaku lumu tusipendigira kala allowance wa $45 ng'ate olina okukwata million 10 osasula abagenda okukuba abo bennyini katuka kanenga sebo ayagala spending almost million 15 kwa allowance yokka then nkwate endala million 10 ez'obukozi ze million nga 25 kuli haso zokka nze concert ngenda gikungula mu zaabu so for that reason omuyimbi twabadde tulina group gye tuliko y'abasatu nzoko wali okuyomba ennyo ku group oba ku WhatsApp so wembaliza admin mwe namba muting nga tetukirizibwa kukola ki so bwe nakikoze ekyo okustoping at least embeera eyinza okuddawo enzibu ye group ya delete kati go yavudde mu group na ne deleting kati gomanyire wegoba otya kati ngeri gye yegobye kati yegobere ddala agenda akole yekolere concert okakasa otya mbu Kenzo yamugambye ebigambo gy'otambadde ate njagala mbabulira abayimbi mutegeere Kenzo gye saabadde anti kati kibuzo we kijjira president w'abayimbi oba ddala wajja kuzimba waki wabayise yabayise ng'abayitidde concert kubanga bali ku radio ku Galaxy ku Lwomukaaga n'abagamba tumujje tugere ku concert wadde obayita ku concert beetegese gwe nga president wa federation wasuubiza nti ogenda kutegekera sebatta concert yakulema paka mwanyinaze bigi n'atoba n'omuyimbi n'agwa ne mumabanja n'olwayo naye tasitukanga okategedde nawe tusobola naye olinga nga alina mission y'okusuula ba promoter kubanga singa yabagambe mujje ne promoter wammwe waba ina waba recommending ati mugende wagundi negundi ajabba wayo ku kasente mfuna kyandibadde kifuna kituyamba kulaki yayiseeko patemu ekisinga okutabula sente kubanga nkozi obuguminkiza ku balala ne bituuka ne biggwa nga ku wizo nakubwalwa sente ngate sente bibali bazisolooza okategedde kati kuono kaneme kulinda kuwanvu ya kusolooza milioni 3-5 kanatabuse tezinawera na 10 ikandeme kuddamu kulisikinga ntabuke nga tisi sente tebazitutte koli oli yankubanga ne sente azitutte ate n'abagenzi ntinze ndi mubi nenfiro olumuse mirundi gemeka kati kuono wakiri cricket over gogo nga 2 wakiri ngenda tekawo MC 10 go kutego ba
kubanga venue nze eri mu mannya gange nze nagisekiwali nga mbukinga venue wabulayo omwaka mulamba kati kagende Wedikenza amutegeke popopo mundeeba amutwale ebyo abantu ndi waddembe n'okuteekawo embaga y'ababodaboda fakt nze nkola bipya nsobola n'okukola massive wedding ozimanyi ezo nsobola okukola ababodaboda massive wedding bonna mu Uganda abaagala okutukuza obufumbo bwabwawo nkisobola nimbaleetera abayimbiri babayimbira ennyimba z'embaga ne bagenda kyesinga okutabula mu ssente bwavu bwe bukuluma ennyo okwati waliwo si bwavu naye kuntwalako ssente ezirina okuba ezange ate ne batandika okumumanyira nti sirina ssente kati nga maneja w'omuyimbi namusanga akimanyi bwe tabasanga nga bazunze ku buli promota nga promota abazira nze nembawa ne offer ey'enjawulo tunda table ofunako 50% tutambule osegera niyo muwala alimu eri embeera y'ekibuli yokwagala okulaga nti akolera ku maanyi yande namugamba tetukola press conference mbalala lunaku lwakalulu kekawempe tugenda kubeera overshadowed tiyabiraba walabayo live video mwakavalinga mwajja yembalala mwampereza omuntu wadde n'omu kuba mwali mu kalulu kekawempe nimbye mbuuza gweddamu kati nze mmanyi ati wa industry no kwetambula ko muwala nze sikolera ku ebyo kati yekolera concert nona bana kwetondera mpozi katadda mukwata 10 wadde n'ekimu ate nga sigenda musasula abagenda kuyimbira bwerere ati kubuulidde mazima kati otegere promoter amaanyi ge nze okuddamu kukola ne Omega alina kubanga sigenda musasula lwaki oteeka ku Omega yekka ne manager lwaki oluyingizaamu Kenzo kubanga byavudde ku Kenzo kugaye na signinga n'omuyimbi oyo mu December last year nga tetunagenda mu Christmas kyoga lwaki bulijjo tetutabuka era yero asinganya omuyimbi wange omuyimbi lwajja nga ayogera ebyekisiru era omuyimbi lwava mu group yaffe gye tukolera mu emirimu nze naye nendo bati abantu basanga omanyi ng'omuntu w'entalo alina kotalo entalo Edisendi kati Edikenzo huyo nayo mutaddeko Abitex ye wamwetondera kati huyo kuliko ne Omega andi kati uliriza kyenjala abantu bategeere ensi neetegeere nti nze omulimu gwenkola gulinga gwa kuvuga motoka mu kibuga Kampala ngate mulimu aba boda kati abayimbi bibavuzi ba boda mu Kampala gwe n'oba ovuga bulungi oti abakukalabula okategedde gwe omuvuzi newobeera smart otanga toyomba ekya boda kijja kukalabula kati abayimbi balabe nga abavuzi ba boda omulimu gwenyini gwo era in fact bavuzi ba boda benyini kuba baleka bayoka ku bbeere eri bona be bamu ano omuvuzi w'e Kampala y'omu n'ow'e Kanungu wafu gye banzaala kati be bayimbi lwaki omulimu toguvaamu nga ogwesonyiwa ndowooza ntuuse kati okuddayo kulunda ente ebyaddala kati ndabika nzikiriza ŋŋonzi ku mulundi guno ndabika nzikiriza era we liba ddogo ndabika liŋŋonzizza naukiriza mbu bakwatamu sikiwa nti kiddogo naye we liba nga kyekyo bampangudde ku bayimbi okusigala nga nfiirwa ku bantu abatasiima nalina emirimu gyange gyenkola emirala mingi ate nkyalina byensobola okukola ebyenjawulo zindi musajja mugezi ndi so creative kugambye nsobola okukola emboga y'ababodaboda tobola mbalaba tobola tebanzibwa kuwiza wokka we nasuulira siteepu neera nali mbalaba babazitwala nembalaba ati nabo si bange obamanyi kati alina okuba nga abaana bo balina bwe banneebasaamuka bakwebasa abaana tisente ne bazikutwalako ekibbongo olaba osegedde kati ki ekiddako tewali kiddako tewali kiddako tekiki kati ogenda kudda mu kyalo oluva wano era nga we munsanze ngenda kudda waka wange tewali kiddako toyinaamu kundi egamba mu birowoozo nogaakankubire Omega ono twogere wanu nze naye nga sikyasobola gundi nzimbi erinnya lyange nditaddemu sente empitirivu nze nziremu ate nnonya omuyimbi amumanyiira bayigayo kankubuulire abayimbi bangi abakyatwetaaga ffe tubayambe basinga bagamba oyinza okuba sitanti ng'etambuza kiggulu kati mwemuze mungoberera nze nfuna ebizibu nga bazi ninga gwoba ng'onoonyereza nga ggwe omuntu okizuula nti si sitanti ku lweyigi nakaayana nti banaye bantwalako ssente zange nendabuka abantu bagiyita sitanti
kwani kuzo yankuba abantu bo opposition bagamba stanti bali mukubikagulire lyewa ne wayika kasasiro ningo musajja yankubye n'amanyo n'agajjamu nembere wa malibu era kati na boxer namba eri mukamu milioni 6 zonna zaafu kakati gwe kiki kyoyita stanti kiro kyo abantu babita stanti ninga mbera njogera mazima kanono kibagena jita stanti inze kati nkole stanti ku omega who is omega ineri nyenzo kalwachi wamutegeka lwachi wategeka nze manyi byengola ebintu byange era kyovolaba bwe tereka wizo buli omu yeewo nagana yokoze okikoze otya undozo omuyimbi akyali omugwe nfunyemu emirembe alien skin concert nagikola eggwa bulungi mu weeks 2 cricket ovuyo n'ogifunamu abantu ng'otaddewo stage sound na buli kimu si kya buli omu kati nze sikyayina kukakasa abantu ndi mutegesi mpita abantu mu weeks 2 ne bajura mama nkusekeredde ggo newakifunamu mpita omuntu nkolako chansala anti abo balabe ba muyimbi era balina okwogera ate nze nyimirira nnyo n'abo be bayisaamu amaaso ne be banyooma be ba omega kuba n'omega naye akimanya ina abamulwanyisa kuba ne yatta concert ye era bamuteekako concert y'embalala kati ne tategeera ye tayiga naye oba naye eddogolo eri musumbuwa era otegendereze eddogono lyakugonzezza baali kusindikidde tebaali tusindikidde tutabule baali sindikidde gwe weetabule omuntu wagamba describing omega mbigambo nga bibiri buno obudde mbeera zonna z'omulabi sikyalina byomwongerako era sikyayikula kimu ate mu describing kuki ekimala kimala ekyo kimala kimala anti kugambe okumusenyiwa n'okubanga asigenda musasula 10 wadde n'ekimanyi ajayimbe atwalaza stage ze bamufuuye ate kati okumanya nga kyembadde simanyi nti bapromota bannange bakambu badde nyimbya ne balunywa naŋŋamba ye akola omuyimbi n'endagano n'omuyimbi neze bamufuuwa ku stage takwatako anyumiza sitole ye ne King Sir yakola gundeeze mama fina leta milioni 5 yamugaleeta nomulana naleta milioni 2 namugaleeta baba bakirya ku madalamu namugamba sigenda kuyimba sheyenkeera yamugamba gomanyize nafunye naye yajimba kati abo beba promoter abayimbi beetaaga era nankati ankubuli ebigambo bino nga tuli ku sipaka wembanze wakuddamu okukola n'omega ne sente ze banakufuwa ku stage zina kubanga zange bibye byange